This video is really brought to you by Pink Himalaya Salt. Pink Himalaya Salt ava India nga mulungi nnyo ku bantu abalina pressure, abalina cancer, abalina diabetes, buli omu nga omusawo yakugaana okulya omunnyo kubanga omunnyo gukulwaza, gukwongeza pressure, kuba essimu eno obeere nga weetuusaako omunnyo ogwa Pink Himalaya Salt ku mitwalo 2 gyokka kilo emu. Guba mulungi nnyo, pressure ejja kunormalizinga, ate naawe abadde talina munnyo guba mukkiriza kulya. This is what you need to put in your food. Getutunulidde olunaku lwa leero ye mukyala mukulu amanyikiddwa nga Faridah Nakazibwe okuba nti bw'atyo yasazeewo okuba nti mbu awaako Bajjo bali mu mukwano ogutenkanika era ng'omukwano gwabwe oba oliawo gwalimu n'akasente akayitirivu just okumiitinga okwogera $15,000,000 ne kiba nga kiwedde. Faridah ne Bajjo Bruno K yasazeewo okuba nti agumira ku kambe oba nedda tujja kuba ntibikutuusaako kati. Ensonga endala ye mukyala mukulu amanyikiddwa nga Anatalia Azadde. Yes, Namboze Anati okuva wali Namboze Anati okuva wali ku NBS. Nabwe kitwe twogerera kitebezo okuba nti ateteberezebwa yazadde omwana w'obulenzi amanyikiddwa nga Charlie ennaku z'omwezi nga lumu omwezi ogw'omusanvu era ng'omwana ono muto bwetotototo. Ekiriwo ekirala kyegenda okuba tutunulira Karole Kasita yagenze mu maaso n'okuba nti ayanika ebyana ebirina ensolo. Bannange bino ebyana, bannange Karole yakoze 9 bannange ng'ebyana byemansula. Wali olabeko ekimansulo ng'omwana ashaking ebbina bw'ati n'alikyusa n'aliteekawo n'atandika okuba nti ateekawo n'okugamba bye tugenda okuba nti tunuulira. Naye ate kansokebwe nti olunaku lwa leero n'okubabuuzaako mugamu mutya bannakampala, mugamu mutya bannayuganda, bampitanta mujimso number 1 rich boy Max in Uganda. Ekiriwo gamba taliwo nti byebyo agakagwawo abantu mubagambe nti ekiriwo ye Bajjo okuba nti nabwe kityo yakwata ku ssente zave wa jeno nazisasanya mu bwenzi. Era ekiriwo kitebereza okuba nti omukwano gwa Faridah Nakazibwe ne Bajjo ogunono tegwakoma kuwoomwa wabula n'akasente kaba sorry abantu mubagambe nti omukwano gwa Bajjo ne Faridah Nakazibwe tegwakoma just kuba nti gubeerawo bubeezi wano ogwa bulijjo kumuwana ku TV n'ebisigaddewo wabula Bajjo ate yagendera ddala n'asensera era omukwano gubasaza mu kabu $15,000,000 bebigenda shopping obugato $10,000,000 agenda obeere nti okolako byokola. Ebintu bino nno bigenda maaso n'okuba nti bitambula. Bajjo byonna abikola ayagala kuba nti atega Faridah Nakazibwe okumubulako obulabi amokyayo $5,000,000. Omwavu tajja sobola kuwana ku guno omulembe. Era nga wetwogerera omusajja mukulu amanyikiddwa nga Bruno K akogaggwawo anti omukyala ennaku zino abeera bize nnyo. Faridah azze ateberezebwako okuba nti ayagala abasajja ab'enjawulo. Tugambe nti the big mouth talker ono omusajja ayogera nnyo. Kiki ekyasigaliza Faridah okuba nti ayagala Bajjo naye ng'ekiriwo gwe mukwano oba oliawo gwaliwo era ng'omukyala omwami amanyikiddwa nga Bajjo agenda mu maaso n'okuba nti yeewana n'agamba nti nze kama nimbaya Faridah ngenda mukuba embaga ave ku bavubuka abayaaye abakola emibiri nga tebalinaganya. Bannange kino neebuuziza ye Faridah wange kiki ekyamutwala ku Bajjo naye munnange sente wekuba nno egonzaawo era simanyi nti omwavu n'amalako okuguna omulembe. Byebimu ku ebyo waliyo ne story ja Shiba gye nafunye. Shiba neyafunye boyfriend naye bw'atyo mugagga muzibu ngenda gibanyumiza mu story eddako boyfriend yona alina n'ekika kyenyu. So Bajjo yasazeewo okuba nti yewangulira Faridah okumujja ku lujja nga 2022 tanaba kuba nti
akoona. Omanyi bino ebintu si byakwesibako, bino ebintu bina kubeera bya ddala. Okitegedde? N'obeerawo n'ogamba nti kama nimbaya yono owange. Bwekityo bwe tugenda okuba nti oba oli atukitunulira. So n'olwekyo zezo emboozi za Faridah. Twebuuza, Faridah kiki kye yagadde ku Bajjo? Bajjo agamba nti omwavu takwana, asaba busabi nti mpaako. So n'olwekyo ye Faridah Nakazibwe kirabika okuba nti abasajja abatalinaamu yabakoowa, yabeerako mu mukwano ne bamumenya omutima. Kikyala kyatubami ne kizaala abaana, omusajja n'akisuulawo nekifuna omusajja omulala ng'ogusajja guyaaye, nekifuna ku bayimbi nga baagala kikubamu ne bakirekawo, nekifuna ku baminisita era abaminisita ne bakisuulawo, nekifuna ku badokita bagenda ng'oli eyatwala Rema era nabo ne bamusuulawo. N'agamba nti nze mbikooye ddala era nga kati oba oliawo Bajjo yagenda mu maaso n'okuba nti ajjanjaba omutima gwa Faridah Nakazibwe. Byemukwebyo nzikiriza nkugyewo nkutwale ewa mutaala mukulu amanyikiddwa nga Anatalia Azadde oba Namboze Anati okuva wali ku NBS TV. Kulika baby lwe luyimba olugenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo luyimbibwa mukyala mukulu amanyikiddwa nga Anatalia. Yagenda mu kalulu bannayuganda ne mugana okuba nti muwa akalulu ne mumusuula. N'agamba nti omwami wange kyenina okuba nti musasula kubanga mbeereddewo, tweyagala tukyali yala. Nantwala erubaga nampasa bambi ndi ku TV njiyaya ne banvuma paka lwe nakimekinga ngenza okuba nti nsavinga abantu baganye omwami ambeereddewo. N'agamba nti nze nkyenyenda okukola ngenda kola bwenti ngenda muwa ekirabo era ng'ekirabo kyeyamuwadde kyakuzaala mwana bamuyita Charlie mwana mupya nnyo. Anatalia yafuna olubuto omwaka oguwedde mu mwezi gwa 7 mu mwaka oguwedde awo ne zitambula mpola yes mwezi nga gugwako omwaka gugwako around October yes November there so July agenza okutuuka nga Azadde abantu bagambye nti Zara Toto nga ye tanaba kuba nti azaala. Muswadde Zara Toto alina abaana buli mwana ne taata we mbu bino nno bijje kunze gwabeere nagamba nti banange era Zara yatutama era Anatalia yaliyose bambi okuzaala era biki Zara Toto alina abaana almost 4 era nga kibezo okuba nti buli mwana alina taata we. Unfortunately bukyanga Anatalia Azadde agenda ng'omusajja yekka yamuzaalamu tetumanyi nti oba oliawo omukyalo ono alinayo asobola okugabayoko n'ebbali ddala. Waliwo agambye nti abakyala ba TV nno beekaza Diana Nabatanzi azaala ddi. Nange nabuuziza lwasa ne mugamba nti Anatalia owaayi Anatalia yazadde ate kiki omukyala kiki n'agamba nti maama oyo omukyala Diana asobola okuba nti azaala omukyala mugumu ne banyumya. N'agamba kyovola banjagala nnyo Anatalia kagenda bwe kati bambi ne kakyuka si kakyala kenzi tekakwata mu kizigo bambi kakyala kalungi kalina empisa kalrespectinga buli omu akakyala bino na bino namuwaana nnyo. Era nga bwetunulira abakozi ba NBS abakola entertainment one of the darlings abali ku NBS TV ye mukyala oyo y'omu ku bakyala balinamu ku magezi era nga oboliawo ne musajja we kyavoleba asaze okuba nti Natalia Avudde agamba nti bannange mukama mulungi omwaka guno mbasobodde okuba nti nzaala omwana era omwana ono bannange mukama mulungi kubanga omwana bambi yaze mu mwezi omulungi newankubadde nga ate bigenda mu nsi tebisanyusa naye ate mukama ampadde omwana mwebale kunsabira awo no bafa ne batandika kongsi genda maaso n'okuba nti olikinga video zaffe commentinga kuki kyetuba nti twogeddeko naawe nosobola okuba nti otubulira mpolampola awo nga oba tuveewo mpolampola bannange awo nga tuvaawo tusookedde wani wa Faridah ne Bajjo twakutegezezaako nti Bajjo ne Faridah omukwano gubasaza mu kabu Brunoke mugobe wajjo ekira ne tubagamba Anatalia Azadde yamaze okuba nti azaala omwana kati katubaleetere ekimansulo mwali mulabyeko ekimansulo
mubeereyo ne mugamba nti ate ebimasiro simanya byaggwayo simanya biki simanye mu Uganda tewali bwana bukunama simanye tewali muyimbi alina lo simanye byakoma kuba bafana simanye byakoma kwani mwe mwali mulabyeko omukyala mukulu amanyikiddwa nga Karole Kasita mwe mwali mulabyeko Karole Kasita bagamba abakyala basitama muwana shiba talina byasitama muwana sindi okubeera n'ebisambi mulimba oyo naye talina byasitama mugamba kapakati kuba nti oba oliawo agenda maaso n'okuba nti asitama oyo nayambala bukete kuba n'akabiina talina njagala nkuleetera omukyala enjasa bigga okuva mu Uganda omwana ono ye queen of the dancehall mupya mwana muwabuwala bannange ekyabadde ku 9111 ng'oyinza okulowooza kimansulo omwana currency yagivaako yagenze n'asitama bw'ati pu esavu nerivaayo buli omu n'agamba wow ebyana byonna ne bitandika okuba nti bizina ne bigenda waggulu ne byambuka ne bikunama nga biri mu bupale bwa munda bwereere akamu empale negenda paka mu savu munda endulu nekuba Karo nga yenna agenda maaso n'okuba nti akankanya buli omu n'agamba nti bannange omwami omukyala azaala Karole Kasita gyali oba nedda naffe tetumanyi Karo yagenze mu maaso n'okuba nti yakunama bannange omwana yakunamye nga buli omu agamba nti amazima ga Katonda mugulu bw'obanga oyagala okulaba ku bintu ebyafaayo ng'oyagala okulaba ku baana abalina amasannyalaze ku stage Karole Kasita mukambwe yagenze n'akunama ng'ataddemu akantu bwe kati abantu ne bagwa eddalu ebyana byonna byabadde bisatu nga bizina bwe bikkirira ekyokukyala bwe kijijja bwe kireetabwe ne kireeta ne kikuba stage ne batuuka n'okubuuza nti tuggyemu empale ng'ensi oba oliawo nga naye nga bafani bagamba nti ye Karole n'agenda n'abakuba endongo sofa Karole ayagala kutekinga position ya Shiba ayagala kutekinga position ya Cindy ate nga ne kapakati ayagala kuba nti oba aliawo atambulako mutulwa bwetyo naye nga ate Karole sawa zino twogerera ye mwana omupya eyeetaaga okuteekako eddoboozi akunama yambala buli opale alina ngeri gy'ateekamu akabiina tekaliko nnyo nga bookalaba naye ali akateekayo bwati akabiina zonna alina ebbeere liri bweti agenda nalisunda bwati alina amanyi kifuba n'ateeka akabiina nga kasobola okugamba nti ono Karole Kasita wa ddala so Karole yakoze amawano ku 911 era nga bw'otunulira omukutu gwa Galaxy FM ogwa website gwagenze mu maaso era n'okuba nti gubyogerako still mujja kugenda mu maaso n'okuba nti mubinoonyako mwebala kuba nti mutambula nange naffe Papita Ntambi Jimuso